omuntu alimu abantu babiri, waliwo Alan ne Cruz. Alan Cruz oli amulaba alaba omuntu ki, naye ate ffe tulaba abantu babiri. Waliwo atudde wano ye Cruz ndowooza, kyokka aliwo atudde wano ye Alan. Alan bwongo ate Cruz mwoyo. Emabega w'omubiri guno gutudde wano waliwo omwoyo ogufuga buli kimu ky'olina ekiri mu mubiri guno. Kaakati ate ekiri mu bwongo kyo kikkiririza mu kituufu. Mu Lungereza tukiyita fact. It's a fact. Kyovula nti abantu baffe baagala nnyo okulabako. Wano mu Buganda tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Ayagala alabeko akakase. Obwo bubaira bwongo. Naye ate waliwo amazima, truth, ga mwoyo. Bw'ali otandika celebrity track wafuna eddoboozi mu ggwe eryakugamba nti naawe okisobola. Naye ate waliwo okubuusabuusa kungi oba oliawo kwe walina okwaleetebwa obwongo. Obwongo nga bukugamba naye naawe erabayo tonnatandika akakati gwani gwolooza gwonoozimba. Kati ezo zonna bibeera bituufu, they are facts. Naye si ge mazima agaali wansi w'entobo y'omwoyo gwo. Eddoboozi eryo eriri wansi w'entobo y'omwoyo gwo lye lifuga obulamu bwo nekyogenda okubeera. Era ebigenda okuddako mu bulamu bwo oba owezezza kakadde kaba subscribers ku YouTube kigenda kuva ku kukkiriza okw'omunda. Waliwo wootuuka mu bulamu nga obulamu bukugamba lekeraawo. Waliwo wootuuka nga bukugamba byokola tebiri mu makulu. Naye omwoyo guli, eddoboozi eribeera wansi w'entobo y'omwoyo gwo lye likusindiikiriza omubiri gwo niweesanga ng'okoze by'otaalikoze olw'omwoyo ogwo. Kakati ffe mu Inspiration and Insight Hub kyovulaba tetuli ba motivational speakers. Motivation kulinga kulya mmere. Bw'olya ekyemisana n'ekyeggulo kyagala n'enkyo ojja kulya. Naye ate inspiration buli muntu ali eyo waliwo omuntu omu gw'asisinkanye mu bulamu bwe gwagamba nti ono namusinkana eddakiika zaali 3 naye yasigala mu bulamu bwange. Era nawe ojja kukiraba nti waliwo abantu be tubeera nabo buli lunaku naye nga bwe mwawukana toddamu kumujjukira. So waliwo abantu be twabeerako nabo emyaka 10 emabega baagenda oba tetukyali nabo naye nga n'okutuusa kati okyabajjukira. Lwaki? Kubanga baakwata ku mwoyo gwo. So ate bano boosiibamu osobola okusiiba mu bantu oyina emikwano mingi mugenda ne munywa namu ne mukyakala namu naye ng'ekyo bwe biggwa bibeera biwedde ng'eriyo omuntu akukwatako. Omujjukira ku Friday nga Friday etuuse mugenda mu bbaala. Era abanga mukyala bwebeerawo waliwo omuntu gw'olowoozaako nga buli lw'omulowooza waliwo ssente ezigenda. Simanyi oba ali okyegendereza. Kannyonnyole bulungi ako. Nga omukyala nga buli lw'omulowoozaako waliwo ssente ezikuvaako. Either ogenda mukubira ogenda musindikira transport nga ye buli lw'omulowoozaako waliwo ssente zikola ki? Otaba mutuufu. Olina okuba nga olowooza ku muntu ng'omwagala. Kati waliwo abantu abo abatwagala nga bo ne bw'oba omaze emyaka 2 nga tomulaba abeera eyo ng'akusabira. Kye bayita inspiration, okusikibwa mu mwoyo. Kyovula ekigambo inspiration kirimu in spirit kya mwoyo, ate motivation etagitinga bwongo. Bw'ogamba producer ono n'omugamba nti omwezi guno nkwongeddemu $50,000 ng'omwezi gutandika akola n'essanyu, bw'amala okuzifuna eba tekyali motivation, aba alinda ndala. So motivation oteeka okuba ng'okifuna buli lunaku, naye ate inspiration kya mulundi gumu. So kitukola ffe twogera n'emyoyo tetwogera na bwongo. So nga ate tuli ba professionals abasobola okwogera n'obwongo, naye waliwo ekyenjawulo ekifuula omuntu kyali. Gwe singa omuntu akubuuza nti Alan Cruz wafuuka otya kino kyoli, oli ayinza okugamba waliwo ebitabo bisobola okubaawo, waliwo kino. Omuntu asobola okuwa ensonga nnyingi, naye waliwo ekintu ekitalabika kyotasobola kunnyonnyola muntu. Ffe tukisobola. Ekikufudde kyoli, ekikufudde kyoli si kuba nti obeera ku terefayina, ekikufudde kyoli si kuba nti gwe Alan Cruz. Waliwo ekintu naawe tokinnyonnyola naye weesanga obikola. Kati ekintu ekyo ffe kye tuteekako amaanyi, kubanga ekintu ekyo kye kifuula omuntu. Wali owuliddeko mu Luganda, omanyi Oluganda luzibu. Lindako nga tonnavaawo olina akantu koyogedde nange kankutteko, walayi nange sikimanyi ekyaddala ekinfu, naye kaakati bwema ntuuse w'omusawo osobola okututangazaamu katono kuba ne bafolowa bange kwe bali balaba. Wali osanzeeko omuntu ne bakugamba nti omusajja oyo alinga eyafa. Edda bwe twali tukula nga batugamba nti omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 9. Kati ne weebuuza
baali bamutereseewa nti olunaku lwe yasembayo okubanga alina kyaluubirira mu bulamu lwe yafa. Omuntu lwabeeraawo ng'akeesa lukya nga bw'obulaba bagamba enkoko y'omutamiivu nti asobola okwekyanga mu lunaku n'agisala, waliwo abantu nga talina kyagoba mu bulamu aba yafa. Bw'oba nga tolina kikuvuga mu bulamu oba wafa. Naye kiki ekikufuula omulamu? Obuntu. Wano mu Luganda bagamba nti obuntu bulamu. Omuntu oyo muntu mulamu. Lwaki tebagamba nti obuntu bufu? Kubanga obuntu obwo bwe bufa mu muntu aba takyali muntu. Lwaki? Teri akwesiga. Bw'obeera ne YouTube channel ng'eno teri agisubscribingamu. Byokola tebibeera na makulu. Naye bwe bubeera buntu nga bulamu, bwe bukufuula omuntu mulamu abeera mu bantu abalamu, akolagana n'abantu abalamu era afuna ebintu. Kati bwe buntu. Mu Luzungu tukiyita the power of self. The power of self. Obuntu bwo bwe bukufuula kyoli. Kyova olaba nti teri muntu asobola kukoppa. They can try to do what you do, but they can't do it the way you do it. Basobola okugezaako okukola kyokola. Naye tewali asobola kukikola nga bw'okikola. Kubanga ekyo uniqueness, obunkumu. Ono omusajja mumusomesa munyini. Genda mu maaso, nze ndi mu kuyiga ndi mu class. Uniqueness bwe bunkumu. Wali simanyi oba okiwulira nti abamu tebalina signature bateekako ekinkumu. Ekinkumu kiva mu bunkumu. Obunkumu bubeera bwa nannyini. Kati kino kyokola kikyo. Over 8 billion people around the world. Waliyo Alan Cruz ogwo. Kyovulaba nti buli lwe weetuulako n'ogaana okutujjirayo ekyo ky'oli, tufiirwa naye gwe osinga okufiirwa. Ensi tegenda kukumanya. Waliwo yaŋŋamba naye n'omusajja omu namusanga mu bank. Yansanga mu line. Naŋŋamba muvubuka gwe nkwagala nnyo. Naŋŋamba naye nkulabye ku TV, nkulabye ku internet, naye ate by'ozannya binnyumira nnyo 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 nnyo. Kuba wanzijirayo kye nali sikusuubiramu, ate owa mukyala wange essanyu ewaka, abeera ku clips zo, abeera ku ki. So bwe nadda ewaka ne ntuula ne ŋŋamba nnyinza okuba ndi omuntu nze gwe seemanyi, the way public takes me. Waliwo mukwano gwange omuyimbi bamuyita Spice Diana. Twabadde awo nga tunyumya naye ne mubuuza ekintu kyekimu. Ne mubuuza Spice. Kakuyimbira bulungi. Ne mubuuza Spice. UStar? Bwe ntambula mu baana eyo buli omu agamba because tuzannya naawe, oli agamba njagala ntwaleke wa Spice, njagala okole bwoti. Ne mugamba Spice, do you know who you are? Omanyi, can you explain to someone amaanyi go? Naŋŋamba ala ninkubuulire. Twabadde awo nga tunyumya bunyo naŋŋamba nange simanyi. Nange ndabiraawo. Ne mugamba wallahi nasanze faani. N'abuuka, wala Mama Brighton, Mama Brighton. Ne mbuuza kyali wange devotion ne mbuuza. Naye kye banjagala sikiwulira munda. Though I know nkola ebintu ebirungi, but nganze sikire, you know. Kati bw'okyogeddeko wano n'oŋŋamba osobola okubeera awo naawe nga wallahi obikola Yesu obikola naye nga tomanyi muntu ki. Abazungu kye bava bagamba nti find your calling. Bo bakifunzizaawo. Calling kubeera kuyitibwa. Omanye ekikuyita? Omwoyo gwo gukuyita. Buli lw'otuulaawo, na bano bajja kukubuulira bangi abali eyo. Buli lw'otuulaawo eddoboozi mu ggwe likujjukiza ky'oteekwa okukola. Naye tokikola olwa facts ziri ze twayogedde ez'obwongo. Naye kye bayita calling kyo kisigala kikuyita. Ebiseera ebisinga bw'otofuna muntu akulambika kukuyamba tomanya maanyi go.